Kadaama ali lubuto, Ssekadaama, Kadaama gwe wali otolosa ne mutuuka eyo n'omwefuulira n'omurepingira mu mmotoka n'omuvuga n'omukomyawo. Ali lubuto. Kadaama ono amannya ge kangalekemu. Ssekadaama oli w'e Saudi ne Kadaama w'e Saudi. Kadaama yali yankamala mu kiyumba omwezi gumu ng'alabirira mukadde. Mukwano gwe n'amubalira okutoloka. N'amugamba olabirira mukadde ofuna lwenda. Eno mu batolosi bw'olabirira omukadde ofuna 20,000. Kadaama ono yatambula mu Gwakutaano, yakola Ogwokutaano, omwezi ne gugwako ne bamuwa salale we. N'atoloka. Mukwano gwe eyamutolosa e Uganda mwayagalako ku musajja omu. Kadaama ono n'akusinza amaanyi n'atwala omusajja naye ne mwesonyiwa. Gwe wamubalira pulaani y'okutoloka. Kadaama bw'amala olwepinga munne yamuvuga n'amukomyawo. Omwana agamba bwe yakomawo okwata ku kaggeti akatini mwe yayita ng'atoloka, omukisa gwamukwata kaali tekeerookinze n'ayingira. Ssekadaama wajjako amasimu ne Kadaama yajjako amasimu. Naye amanya gammwe agaŋŋambye mwembi. N'abeerawo ogw'omusanvu teyalaba periods ze. Ali lubuto. Naye agamba bw'ati, eno vidiyo bw'ekutuukako nga sinaba kwogera amannya go, muyambe omutwalire empeke aggyemu olubuto. Kubanga ewaka alabirira mukadde. Aliwo na mukazi, omukazi omukadde gw'alabirira ne mama. Tewali muvubuka nti ye yamurepinga. Yeebuuza agenda atandika atya okugamba omukazi nti ali lubuto era yaluggyawa. Naye bw'oba oyagala okola ku muntu revenge, mulinde nga akomyewo e Uganda. Munno wamulaga nti eby'abasajja byaliwo ate laba bw'omubalira olukwa olw'okumurepinga kati ali lubuto. Mumuyambye mutya? Mbaanirizaako abalabi bange wonna wonna w'owangalira okuba nti olaba vidiyo za Maggie okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Yes, olunaku olwaleero katwogereko ku nsonga eno ey'abadreeva abatolosa abakyala abali mu biyumba nga babatwala mu kitolosi. Guno si gwe mulundi ogusoose okuba nti mpulira ebintu bwe biti. Tufunyeko ne cases mu ofiisi yaffe nga badreeva bano barepinga oba bakaka abaana ab'obuwala omukwano ate nga kiggweera mu mmotoka. Agenda okutuusa ewa maama kiyumba ye ng'amaze okukolako emikolo ate oluusi n'akukaatiriza n'obutabaako ky'oyogera. Eno y'ensonga lwaki Abannayuganda bangi babulidde ku ddungu, naddala abatolosi bwe batyo. Ayinza okumurepinga ng'amutolosa n'amala n'atya nti ajja kukola olugambo oboolyawo n'amugwa mu malaka. So abaana ab'obuwala mwegendereze nnyo. Abantu ababatolosa mwegendereze. Eno y'ensonga nti mulimu abantu ababulawo ne mutamanyaako mayitire gaabwe. Kati ayinza okugamba nti ndi lubuto, bakurepinze, Ssekadaama omugambye ndi lubuto, ayiiya pulaani B. Tayagala omukoleko lugambo, tayagala omwonenera erinnya kuba amanyi gye biggweera singa ozaala omwana oyo biyinza okuba ng'ensonga zigenda kuwanvuwa. So baddiya mwegendereze abaana ab'obuwala ate nammwe ba Ssekadaama tukooye agayisa gammwe agabi mulekerawo okusiiwuuka empisa mutolosa abaana ate nga mwagala kuba nti mubeebakako. Bannange ebintu ebyo tubikooyedde ddala era singa bannange abantu bwe bati bavaayo ne boogera n'amannya ag'abantu abo lwaki tuba tusirikira amannya? Omuntu yakurepinga oli lubuto ate ne musirikira amannya. Mwogera ng'amannya g'abo abantu abeera babakozeeko obuliisamaanyi. Wuuyo kati oli lubuto, manya eriyo n'abalala bangi baakikola. So tugatte wamu, oli waakurepinga ng'abadde akutolosa, vaayo oyogera amannya ge ate at least otaase abantu abalala. Mukama bankumire nnyo, mubadde balabi balungi, mweraba. Katusinkane mu vidiyo eziddako. Bye bye.